Ate newunyisiza okubanga siriyo ate natwala ebintu byange ennyumba zonna nazireka nga njereere edduka etutte sina bannange sina buyambi nze munyambe newoba olina ssente totwategeka mukolo wiiki essatu tekisoboka tolina kyobala wiiki essatu netutwagamba nti wasiza omukyala nga yafunye obuliri bwosulako n'amatuka g'ebitogabe ne bulangiti n'akakiiko n'ekyokulya nga yakire amaka weweebuuze lwaki yakola emikolo mu wiiki essatu n'alekawo oli nga tannaba muzingira wadde n'amuleka mu wiiki essatu n'ategeka okukola. Mwabale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle nzisegaba mu Rashid. Munnange omuyimbi Betty Mpologoma yayimba akayimba n'agamba nti atakwagala oba omulaba. Naye waliwo emboozi nange gye ntunuuliranga mu butuufu nammwe mwandiyagadde okubeera nga mumanya butya ensi weetuuse n'ebintu abantu bye bakola. Emboozi eno gye ngenda okukubuulira yabadde sayidi zeeyo eCampisi mu disitulikiti ey'e Kayunga. Kati buli muntu alina engeri gy'afunamu omwagalwa we. Osobola okugamba nti owange namujja mu bbaala, abalala owange bamunfunira bufunizi, ate n'abalala n'agamba ekyamazima nze namufuna ku Facebook waliwo n'ababalonda ekkubo. N'amujja ku luguudo n'amugamba nsanyusiza bulungi janti tugende ewaka ofuuke omukyala naye ku luguudo toddayo. Kati era omuyimbi Geoffrey Otaaya n'agamba nti is a come is a go. Naye baneeno myaka 8 nga beetokota. Mwami agamba kyamazima nkwagala, bazamugamba oli muyaayi sijja bikkiriza. Kyaddaaki yamala nakkiriza naye tujja okumanyawo mu maaso. Kati wakati awo ng'omwami Adad Lugoloobi aperereza Sofia Nakafeero kufuba okulaba nga amufumbirwa. Nakafeero yamugaanyi n'ebizibu byange ebimmala. Bw'atyo kwe kukola ku mpapula mangu mangu n'afuna paasipooti n'alinnya ennyonyi n'agenda mu mawanga g'Abawarabu okusobola okwenogera ku nsimbi. Kati nga bw'omanyi Hadad yamulaga nti ekyamazima sale mu bya kiyaayi nkwagala era nja kukulinda n'ebunaaba ddi. Kino nno yasobola okubeera ng'akituukiriza lwa nsonga oli ebbanga lyonna lye yamala ku mawanga ono yaliwo ng'amulinze. Era nga munnange bw'omanyi abasajja wakati waneeno ng'olinze oli era wabeerawo n'abalala abo ababeerabeerawo. N'Adad teyali yekka, kiraga nti yayinayo omukyala omulala. Naye nga lawulira erinnya Adad musajja Muisiraamu era eddiini ekyamazima agikuba budinda. Kati okufuna omukyala owokubiri tekibeera kibi ate si kive mu ddiini gyakkiririzaamu. Kati omukyala yasobola okubeera ng'akomawo mu January w'omwaka guno eno. Mu kudda n'agenda ewaabwe n'abalabako n'ebirala naye ng'ajjukira ayinayo n'olulenzi. Kati olw'okuba Adad naye wakati awo gyali afunyeyo omukyala omulala, tekyagaana na Sofia kukomawo ng'olwedda alina abamulinze abalala. Kati mu bamulinze abo nga mwalina okulonda omutuufu ali siriyasi. Adad okwongera okulaga nti nali siriyasi yamugamba ebyakawundo kakubye edinisa si byenjagala, njagala ontwala ewa mu nyanjule ate tuveewo tugende batuwoowe notuwoowa. Kati Sofia okuwuliriza ebigambo ebyo nga mu butuufu n'omusajja birowoozo byalina bizimba ate nga tayagala kubeera mu bufumbo obutategeerekeka. Teyali mubi nga naye akkiriza. Adad ng'asalawo agamba kansingeyo piki yange nsingeyo endagaano yange y'ettaka ate n'abooluganda basobole okubeera nga bangattirako. Bino bigambo bye si byange
omukolo gwonna namala miliyoni 2 oti ne bazitwala ne bakola batya nga nteekateeka mukolo ogwo naye mu myezi 3 omukazi okugenda ebyange mbyagala kati bwe batyo munnange kasaba mala okukkiriziganya ono kiraga nti yafuna obukadde 20 obukadde 20 n'agamba ezo zimmala okuteekateeka omukolo gunene ogw'okwanjula. Kati omukyalo ono Sofia omukolo teyagutwala wa kitaawe, jjukira omusajja olina mumwanjulira taatawo ne mukyala ewa ssenga. Kati ono omukolo nti yagutwala wa maama we Faima Nankwanga era ng'ono yamiira ow'omuzikiti ogweyo okumanyikiddwa ng'ogw'Ekisoga. Kati mu kumutwala eyo era basobola okubeera munnange nga bamwanjula nga omanyi ebibeerawo koko y'omuko n'ebirala ekyavaamu nga n'okuwoowa babawoowa era babawoowerawo ku muzikiti gw'Ekisoga. Kati emikolo gino egy'okwanjula gyaliwo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024 gwe guno omwaka gwe tulimu gwennyini. Kati omukyala tafumbyeyo na myezi gisukka 3 mu mbeera bwetyo omwami wakati mu kubeera n'omukyala inakyalina okusasula amabanja n'ebirala. Kati kyekyaddako njagala okkakkana empolampola twongere okutegeera abantu nawe otegeera ni mutuufu ani mukyamu. Ebbanga eryo omwami Adad agamba omukazi yajja n'olubuto lwa mwezi gutya nga ngamba ndi mulwadde nga n'okufumba tafumbanga n'emmere njigula mu hoteeri nga n'okwoza tayoza. Ngenda kinyonyeza nga olubuto ekituufu yajja nekino olubuto ngenda okgenda mu sikaani bwe nagituuka mu sikaani olubuto sikaani yabala olubuto nga lwa myezi emeka kyokka ewange yakamalawo emyezi emeka 2 ekyo nekinkuba wala. Nze yali mwanyina omulungi nze kagaba kimulinze yakisisula nze yabikolako buli kimu twagala bintu bya Lole yagenda ejjudde nga n'ebintu biyiika tubanja ebintu yasoba tuddiza ebyaffe byetwatwalayo omukolo twakuteeka miliyoni yaga ate mu lunaku lumu n'abanga agenza ate nga yajja n'ebizibu bye nga tasubulidde ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 070 906 68 52. Oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindika njake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wooli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe